Ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo kirayidde nga bwe kigenda okusinkana abakulembeze mu disitulikiti y'e Nakaseke naddala ssentebe waabwe Ignatius Kiwanuka oluvannyuma lw'okukola ekikolwa kye bagamba nti kyaweebudde abasomesa. Olunaku lw'eggulo yakassa abasomesa ba primary mu disitulikiti eno okutuula ebibuuzo bya mmoko w'omwaka oguwedde okulaba obanga be baasomesa abayizi bo bennyini bayinza okubiyita. Ono yasinzidde ku kya district kukola bubi mu bigezo bya Piero ebyatuulibwa omwaka oguwedde y'ekintu kyalowooza nti kyava ku mutindo gw'abasomesa ab'ekibogwe kyokka nga ku buli nkomerero ya mwezi babanja omusaala. Enteekateeka ye yakulaba nga buli musomesa ataweza bubonero 6 ku buli 100 azzibwayo mu kusoma okw'okwejjukanya. Kaduchu beponesa abawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa Kiyunatu Philbert Baguma tebakkaanya n'ebyo ebyakoleddwako. Yakola bikulaga nti ye kyemalirire talina gwabuuza. If the LC5 chairperson is a teacher himself, let him first sit for those examinations. Let him be subjected because he could have used professional teachers to handle. Banji bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kya ssentebe ono ne bagamba nti akakkanya abasomesa b'eggwanga aweebuula ate abasomesa b'eggwanga n'abamu ne bagamba nti alekulire olw'ensonga nti yazzizaayo abasomesa b'eggwanga mu kitundu ekyo okutuula ebibuuzo bya mmooko. Naye nze sigenda mumuvumirira era sigenda kugamba nti kye yakoze kikyamu. Ekyo kye yakoze kye bayita diplomacy dictatorship. Diplomacy dictatorship onoonye wali ekizibu nabani abaleese ekizibu ekyo oba nabiki ebireese ekizibu ekyo awo osimba enseke z'obwa dikiteeta so si ku bantu abakaayana olw'ekizibu. Kankuwa ekyokulabirako katugambe nti waliwo oluguudo olubi naye ng'ate twawa ssente z'omusolo okulukola era gavumenti n'efulumya bajeti emala obulungi okulukola ne baba bakalujjako engalo tutandika odutambulirako ne lubomoka ne twekalakasa nti omusolo twaguwa era ne gavumenti bajeti yagifulumya lwaki oluguudo luno lubomose nga tetunnalutambulirako bbanga. Then gavumenti nejjayo tear gas nejjayo emmundu ekuba abantu bano amasasi oba ekube mu bantu bano tear gas abakaana olw'ekizibu so nga dikiteeta omutuufu waalinoonyeza ono minisita wa works aleese ekizibu so si ku lw'abakaayana olw'ekizibu eyo gye tuyita diplomacy dictatorship. Kakati ssentebe ono yasose ne yeebuuza abaana b'eggwanga lwaki bagwa. Abaana b'eggwanga bwe baba bagwanga buli lunaku bakeera ku ssomero bakeera mu matumbi budde badda na kawungeezi naddala ab'ekyomusanvu baabasomesa bakola omulimu gwabwe n'abateeka mu kakungunta akataliimu nakwonoona ssente ya muyi wa musolo. Tinaye abange musomesa abaana bano naye mujje nammwe tulaba bye mubasomesa mubimanyi kubanga bye mubasomesa bye muba mubimanyi kitegeeza waliwo ekizibu ekyetaaga okunogerwa eddagala lwaki tebabikwata. Bwe munaaba temubimanyi automatically abaana b'eggwanga tebasobola kukwata. N'ateekawo obubonero bwabadde bulina okuyitirwako era abamu babigudde automatically aba balina okuddayo okubangulwamu okuddamu okutuula mu kibiina n'ennoni n'embooko zaabwe kuba okusomesa kwa Uganda ojja n'ennoni n'embooko zaabwe okuddamu okusomesa abaana b'eggwanga. But as per now tebabadde qualified. Sometimes we have to give respect where it is due. Sebo ssentebe nze Yekolera Itongwa kino kye wakoze nakisanyukidde naye waliwo ow'omubbanga minisita w'ebyenjigiriza muwe ku pepe eyo kubanga ebyenjigiriza byonna birotetingira ku ye mukyala Janati Kata muwe ku pepe eyo olaba oba anafunamu yadde 3 bano wabagambye nti balina sikowalinga nkaaga obutakka wansi. Njagala minisita w'ebyenjigiriza olaba oba asobola okukola pepe eyo kikyentegeeza mu kyo. Omusota tegusobola kubeera mulamu kawuuwo ng'omutwe bagukubye bagubetensi. Ebyenjigiriza byafiira ddala kuva waggulu bwe baddira owa siniya ey'okubiri ne bamufuula minisita w'ebyenjigiriza
ng'ate nabagamba ebyenjigiriza ye ministry esinga okubeera sensitive era erina okusinga okufiibwako mu ggwanga. Waliwo oli agenda okugamba nti nedda y'abasawo yerina okusinga okufiirwako eya health kubanga ewatali bulamu era abaana tebasobola kusoma. Abasomesa bo bayita mu ministry ya byanjigiriza still. Kitegeeza nti ministry eyo eri sensitive nnyo, eyeetaaga okufiirwako, eyeetaaga okuteekamu omuntu nga ayina obumanyirivu mu ministry eyo. That is why Geraldine Namirembe Bitamazire yali musomesa we yabeerera mu ministry eyo olw'okuba nti yali musomesa. Yali amanyi ebisobola okusuula abayizi, yali amanyi ebisobola okukyusa ebyenjigiriza abayizi ne baperforminga bulungi kubanga ye herself, she was a teacher herself. Kakati mukyala Kataaha atagraduating ngako yadde mu kuzannya dduulu, atagraduating ngako yadde mu kuluka emikeeka, atagraduating ngako yadde mu kusamba ekyalaani, yatudde mu ministry esalawo Uganda ey'enkya. Kakati bano abasawo be wazizzaayo kyabadde kirungi ssebo ssentebe era ntisanyukidde, naye ne bw'onaabazaayo ng'owa waggulu tasobola kuwandiika yadde erinnya lye, n'amawulire bw'aba agasoma agawunzise bw'ati olw'okuba nga tamanyi wawo ogasoma ng'ogasimbe, tamanyi oba ennyukuta zeewunzise oba zeesimbye. Ng'oye minisita w'ebyenjigiriza oli mu kuyooyoota kawuuwo ka musota tukanga ate eri omutwe bagubetense ogenda kugutwala mu museum kubanga guba tegukyatambula, gubeera gwafudde dda. So what I mean, ebyenjigiriza byafiira ddala kuva waggulu ku top. Ebyenjigiriza byagwira ddala kuva waggulu ku top. Tosobola kubitereeza ng'otandikidde no wansi. Basudde yagamba nti gw'onootugwa omugwa muki mbulago toba kantumbwe abeera akulemye. Kakati naawe wennyini ebuweeru abasomesa ne boonaaleeta abava mu Cambridge, Oxford oba wa ng'owa waggulu akyaliwo ebyenjigiriza si byakutereera kubanga Kataaha n'omuwa pepe eyo bw'akuyamba n'asikowalinga mu makisi 25 obwogezi nsiibula mbivaamu muba mumpangudde njogedde nnyingi. Bw'akuyamba n'asikowalinga mu makisi 10 obwogezi nsiibula. Kakati wano wootadde omulaka walungi nnyo okuteeka omulaka, naye ne bw'onaateekawo omulaka ne watereera ng'eri waggulu wakyavunze. Awo kalungi konna ke tugenda kujjamu. Minisita w'ebyenjigiriza atamanyi na kuwandiika linnya lye, ngambe nti ebyenjigiriza oyagala bitereeza. Mukulu bwe baabeereyo mu kitanda ne mukazi we babeekyangamu ki oba baayombamu ki, ono yamugatta ministry. Fe abakazi bwe twabakubanga oba bwe twabayombesanga wamugattanga kade, wamugattanga peti, wamugattanga earring. Ono bwe yafunamu okusowagana ne mukazi we yamugatta ministry namba. Ate singa okuba ey'omuzinzi mu ggwanga Uganda. Mama Natasha nkwagara ngati ki ekiraga muuse nkugyeyo Karamojja nkuleese mu ministry esinga okubeera sensitive mu Uganda. Ndowooza okakasizza nti nkwagara nti Museveni lwasowaganye ne mukyala we tamugatta nti oba tamugatta ttaka lya sikire lya muzeeyi amusika gutawummula emirembe, wabula amugattira mu ministry ya ggwanga. Ate era ne lwamusanyusizza yiguliza lwanoze, ne lwamusanyusizza nga yiguliza anoze era amugattira mu bya ggwanga oba amusiimira mu bya ggwanga. Akonno kasiimo maama akonno kasiimo ministry namba ngikuwadde. Kati tosobola kutereeza Uganda mu mbeera eyo. N'omuntu eggwanga alidibaganga amakaage alitwalanga property ye to the extent lwafusowaganye ne mukyala we amugatta ministry. Kyokka ne mukyala we lwamukoledde ebimusanyusa era abakasiima amuwa ministry. Naye abange nga ndokopya ntose kwerera ejjera ku mukazi w'omukulu essogere ebinayitika